kati gavumenti weekera leero negoba envuba ya mukene ya hariyaapu erabirira abanaku abangi ate nga abanaku abali mu ggwanga Uganda ayagala ffe kutugoba ku nnyanja tugende Amerika ffe tumanyi ennyonyi we bagirinya tugende mu parliamenti ffe tetwasoma lwaki tatulese mu nvuba yaffe ey'ekinaku lwaki tatuleka mu nvuba yaffe ey'ekinaku gye twamanyirira naffe tuweerere ku bwana bwaffe busome bubeereko mu parliamenti y'enkya bubeere minisita nabo babeereko aba pulezidenti naffe twagala okubeera obulungi kyova olaba tukoowa tuweerere bwana bwaffe. Abavubi n'abasuubuzi ba mukene mu bizinga by'ebuvuma bali mu kutya ng'entabwe eva ku kyabanaabo abavuba empuuta okukibateekako nga bwe benyigira mu nvuba emenya amateeka wabula nga kino bakiwakanya. Tuli bubi ab'embuuta baagala tumale baagala tutta tuli kusaba muzeeyi pulezidenti ne minisita we nga walonze bazije batuyambe batusonyiwe tulina abaana bato wetewaliwa tulya mukene batuyambe batulekere envuba yaffe tuvube tubeererewo sawa zino batubangoyidewa ennyanja yaffe ffena twagala nnyanja yaffe batulekere tuvube mukene tulina abaana mukene yatuleseza okusomesa abaana tugenda kubba ate mutugambe nti tupye abaana wemunabasoma mujatukwata banange mutusonyiwe musigale ku mukene tata wange nganga musoberete mukene ebyange byebyo. Envuba ya mukene neyimiriza nnyo abantu bangi. Nze mama wange ali mu kyalo tali mukazi munaku afuna 10 n'agula mukene kati we banamuyimiriza tosobola genayo omuto w'emputa n'akuguza emputa nusu 10 teriyo ade n'ey'ebitaano kati omunaku akoyingewa abavubi batunda amaali batunda ettaka waffe batukola amaato batulongo by'eryato nagula yingini natunda ettaka nava wala nenzija wano kati mungoba ku mwalo abaana bange bali ekinange mbeerewa era nefugamye kuki. Kino kivuddeko gavumenti okukola enteekateeka ewera okuvuba mukene mu mazzi ag'ebuziba nga bakozesa ebitimba ebiwanvu n'eyingini ng'enkola emanyiddwa nga hariyaapu. Bano bagamba nti abavubi b'empuuta nga bayita mu kibiina ekibagatta ki Association of Fishers and Lake Users of Uganda AFALU baawa Minisita w'obuvubi Hellene Adoa amawulire ag'obulimba nga bagamba nti mu kuvuba mukene bavubiramu ebyennyanja ebito wabula nga kino bakiwakanya. Ffenna mulimu yaffe ye hariyaapu naye olwaleero obanga waliwo abasazeewo kugamba nti baagala kuggyayo hariyaapu bano batusse. Njagala kwebaza President Museveni mukulu atutwala mu Uganda yonna tata waffe. Nsanyuse nnyo ku by'okoze. Sente za PDM Paris Development Model yatuuse ku ground already. Sente za myoga tugifunye. Tewabayo omuntu akulimba nti sente tezatuuse mu ground. Sente zatuuse bulungi gye watu planningira zayingidde bulungi naye waliwo abateeseteese okugisaanawo. Esente ezo zayingidde ku bizinesi ya mukene gye baagala kugijjayo. Zino za myoga, zino za Paris Development Model zonna zayingidde ziri ku mukono gw'abaana Uganda. Bali kuvuba mukene bafunamu profit. Njogera Arua, Teso, Ajumani, Moyo, paka Rwanda. Abantu abalya mukene basinga abalya mbuta mmanyi bulungi abazungu bagitwala buli Saturday egenda wa America. Naye ffe ku lw'obunaku bwaffe tetulya mbuta, tulya mukene. Kiringa nti waliwo abaagala kugamba nti tubadde tulya ffenna akute mukono gwa munne agamba tolya kamale okulya. Kakati oyagala kukwata mukono gwaffe tuleme okulya gwe wekka oyagala kulya. Banange kituufu bwe kityo. Nga basinziira ku mwalo gw'Ennamakeba ku kyalo ky'e Kasai B mu ggombolola y'e Nairambi mu disitulikiti ey'Ebuvuma bano balaze obutali bumativu nga bagamba nti okubateekako ekyenvuba emenya amateeka si kituufu ate nga nabo bakola era bawa omusolo nga n'eryato erimu erya mukene liyimirizaawo abantu nga 15 ng'omukulembeze w'abakyala mu ggombolola eno Ruth Mirembe bw'annyonnyola. Tukola mwe tujja sikulu fees gwe tuweerera abaana baffe mwe tujja akasente akalabirira bulamu bwaffe. Olwaleero nze omukyala ayogera Mirembe Ruuse Kasali B bamanyi bulungi
ndi mukyala alina ekibiina ekyakwagalana Women's Development Group ne President Museveni yali atutumiddeko omubaka. Minisita Kasolo yajjako mu kibiina ekyo akimanyi. Gavumenti etuwadde ssente naye nga bazituwa nga bayitira mu kibiina ekya Mukene tusuubula Mukene. Tulina amaato ge mugenda okulaba. Kampuni yaffe yakwagalana erimu amaato 40. Gavumenti etuwa ssente ng'esinzira ku maato ago. Kati leero we bajjawo Mukene wa hariyaapu sente gavumenti ze yatuwa tejja kutubanja. Egenda kugoba omulimu ogwo ate emala ejja etukwate ng'etubanja ssente. Waba ogenze ku magombolola gye tuli batuwa ssente naye nga beesigama ku Mukene. Kale ku lwekyo nze nkubira gavumenti yaffe eya Uganda omulanga weba emanyi bulungi nga naffe bavuba Mukene mu ggwanga Uganda tuli bantu ate tuli bana Uganda ate tuli balonzi ewulirize sayidi zonna. Ewulirize ab'empuuta ewulirize n'aba Mukene. Naye bwe banaasalawo nti bagende bastopinga aba Mukene mulundi gumu ffe batugobe ku mulimo gwaffe nga abagoba embwa kugumba tetujja kukkiriza kuba tuli bana Uganda. Leero twogedde mu mirembe naye tulinze kulaba minisita azaako ki naffe tuli bangi mu bunaku bwaffe. Mirembe agamba nti buli lyato lisasula ssente za layisinsi $17,500 saako ez'okukozesa ennyanja $5,000 so nga buli nsawo ya Mukene esasula $30,000 ez'empooza ezisasulwa ku ggombolola. Mukene nvuba ya kinaku ng'ebajogera nti tegatta ku ggwanga naye naffe tuwa layisensi $17,500 zetuwa zetusasula layisensi. Tusasula leke user fee musolo gw'oku district $5,000. Tulina moving permit wano buli Mukene afuluma tusasula. Tulina omuwoza awoza Mukene oyo egyo misolo gyonna gidda waffe mu maka mbadde gigenda mu gavumenti. Kati gavumenti bwe baddawo ne bavumirira omulimo gwa Mukene nga gwe batamanyi nvuba ya kinaku era kyova olaba ffe eryato limu erya Mukene liriisa abantu 15. Eryato limu nze ngamba batandikirwako wano mu lyato limu erya Mukene mulimu abavubi 3 ne mubeeramu nze omugaga omu ffe 4 ne mubeeramu omwana ayoza eryato eryo nga lyakatuuka agabana ku Mukene oyo ne mubeeramu Kanyama asula Mukene oyo okumujja mu lyato n'amuzza ewabweru bebo bantu 6 ne mubeeramu Kanyama ateeka ku gaali Mukene oyo n'amutwala ku lwaniko. Watuuka ku lwaniko ebeerayo omukyala amansa Mukene oyo. Wova ku mukyala ne wabeerawo era n'oyo agoba obunyonyi ku Mukene bonna bagabana ku Mukene oyo. Mukene wamala okala tulina abasuubuzi owo waliwo abakyala abapima Mukene oyo nga naye ekimuyimirizaawo kupima Mukene buli baafu gy'apima asasulwa 5. Amanya ndeero wempima baafu 10 nina $5,000 kwaja sikulu fizi gwaweerera abaana be n'asigazaako ekyokulya n'aweerezaako famiri ye. Kuliko Kanyama asinyira Mukene oyo ne tubeera n'amwetika n'atwala ku motoka. Kate Kelementi nga ye Sipiika w'eggombolola y'e Nairobi asabye gavumenti okukwata ensonga eno n'obwegendereza kuba abavubi b'empuuta n'aba Mukene bonna ba mugaso. Budde buno ensi eri kukula ne tekinologi tekyali muntu asobola kuvuga nkasi ng'avubisa musonge abantu bavuba kati na yinnyini Mukene wadde bunona waggulu ate batugamba empuuta zizaalira wano ku kibalama kyota bamuvubira wano ku kibalama so ate ng'empuuta zizaalira ku bibalama wano ne zeeyongerayo so nga tulaba nti gavumenti erina okukwata ensonga eno n'obwegendereza n'okuleeta regulation zaayo mu mateeka kubanga etteeka ly'envuba baalireeta dda kati minisita w'ebyobuvubi tumusuubira okuvaayo ne regulation ezo oba ennyongereza z'amateeka wakati w'omuvubi wa Mukene n'ow'empuuta okulaba nga bonna basigala ku mulimu kubanga Mukene w'omutunulira akozesa abantu bangi abasuka 12 eryato limu so nga ate empuuta ekozesa abantu 3 so n'olwekyo tusaba ensonga eno ekwatibwe n'obwegendereza olwedde abakulu abaafalu batuuse wa minisita tumulinda okutwanukula kiki kyazzaako naye ng'era ekisinga byonna kwe kutwala abavubi ba Mukene n'ab'empuuta batuule wamu bano boogere ebyabwe ne bali boogere ebyabwe ajja kufuna solution y'ensonga eyo. Abamu ku bavubi bawadde endowooza zaabwe nga bagamba nti nga Minisita Adoa ow'ebyobuvubi ne gavumenti okutwalira wamu basaanye okulowooza ku ky'okuwummuza ennyanja
kuba obuzibu bw'ebyennyanja okukendeera mu nnyanja kyandibanga kiva ku bantu abayitirivu abeeyiye mulimu guno ogw'obuvubi nga n'abamu balina amaato mangi ddala. Naye olw'okuba abatukolamu omulimu era abatuwogerera tebalina bukugu bakomenkereza banennyaffe abavuba mukene. Aboonoonye ennyanja bampuuta kubanga obutimba obutuufu bwe baba balagira okukozesa ate si bwe bakozesa. Bavubisa inchi 5 kitundu naye inchi 5 ekwatira ddala ekyennyanja okutuuka paka wansi ku inchi 3. Ayonoona ennyanja yaani? Ensonga ey'okubiri wateekeddwa okubaawo fishing holiday. Bajje babuuze abantu ffe abaludde ku nnyanja. Wano wabangawo omwezi ogw'omusanvu ng'empewo efuuwa eyitibwa kisaawa. Twatuulanga omwezi mulamba nga tetuvuba naye bwe twaddanga ku nnyanja twayolanga buyoozi. Bateekewo holiday bagambe nga nti kale omwezi ogw'omusanvu teri kuvuba ennyanja ekuumibwe ewummule. Bwe banaakola bwe batyo bajja kulaba ku nkyukakyuka y'ennyanja. Ekirala bakola ku nnyanja babeere bakugu. Lwaki batuweereza abantu ne balonda bulunzi okujja eyo nga baga nti ono minisita wa byanvuba? Lwaki takka wansi mu bantu ku nnyanja amale kunoonyereza alyokawo sipiiki? Byogenda okwogera sebo mukama waffe tukusaba bisengejje dda wansi muffe abawansi tujja kukulaga obulungi bw'ennyanja n'obulungi bwa mukene. Mukene mmere wa byennyanja ate mukene mmere y'abantu. Okujjawo oba olekedde empuuta naye ate n'otalekera abantu naye ng'ate ffenna tuvunaanyizibwa ku nnyanja. Naye abo aba AFALU beeyagaliza byabwe bagagga abaagala batandike okugula pulotisi mu nnyanja bakuwaayiriza nti ennyanja wagitunda sebo Mr. President. Naye tewatunda nnyanja naye abatukolamu be bali kweguza ebitundu n'ebitundu mu yo kati olwo bateesa bagobeka abanaku abawansi kyokka be bantu bo. Ssentebe wa disitulikiti y'e Buvuma Adrian Waswadungu naye awadde endowooza ye ku nsonga eno. Kulaba nga abavubi bano tebanyigirizibwa nga abavubi baba bafunye ebyennyanja biba ku bbeeyi ntuufu. Ate ebyennyanja laba biba nga bibuze nga bayambibwako naye kati obuvubi babuleka buli muntu akolenga bw'alaba. Buli muntu avubenga bw'alaba. Yensonga yokka gye tulina. Naye singa Mother Minisita waffe ekola research negenda mu nseza endala nebuuza bayamba batya abavubi. Abavubi baffe batutte ebbanga nga bayomba tebasobola kuwolebwa butimba. So ate nga twawanga abantu ente, twawanga abantu embizi, enkoko n'ebirala. Naye abavubi baffe tebafunangako wadde engine okuva dda UCB we yabawanga engine eyo programu yavaawo. Nakyo nosanga abavubi bali awo balyekeddwa amabega mu ntaamu z'okwekulaakulanya. Yese ekyagoloofa esatu ku bavubi b'empuuta kyo tekimenya amateeka era tekikontributinga kumalawo okukokota ennyanja. Olwokubanga siri muvubi nnyo ate nga siri tekiniko sijja kukyogerako nnyo. Naye kyeŋŋambye nti singa baministre bakozesa departments zaffe zonna ne beebuuza bandi bali batekawo poliisi entuufu kubanga nze nga ddungu sivubangako. Simanyi oba gulofa ennene zikosa. Simanyi oba mukene kino hariyaapu ye mulungi. Simanyi oba mukene ono owoluseno ye mulungi. Naye nze mbadde nga nti basooke okwebuuza baweeyo obudde nga tebanayisa mateeka beebuuze ku bavubi tusalewo olumu ekintu ekinaatuyamba kubanga ennyanja ffenna yaffe. Bwe nagwamu empuuta tabu. Bwe mukene wanaayimirira tabu. Nolwekyo ndowooza tuli mu masaŋŋanzira. Ffe ng'abakulembeze owa mukene tumwagala ow'empuuta tumwagala. Naye twandibadde nga tugamba nti n'ow'empuuta avuwe bulungi. N'owa mukene avuwe bulungi. Bw'aba alina envuba nga ejjamu empuuta tulabe tukoze tutya okwanganga ekizibu ekyo kubanga ennyanja ye yaffe. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations,
boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiyindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe.